Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bwe nakugambye era nga bulijjo nti ngenda kukuleetera speech ez'omukulembeze w'eggwanga z'anaabanga akoze bulijjo anaabanga atambulidde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 17 mwezi gwa 10 omwaka 2025 yakedde kusannyalaza ekibuga ky'e Busia kubanga gye yasuze ebyabaddewo wabitegedde nabikuwadde kuba nakedde bikuwa kakati njagala owulirize kigambo ku kigambo njagala owulirize message Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'awadde abantu b'e Busia jjukira akubye raale 2 lunaku olwaleero ngera bwe kyabadde Tororo ne Busia bwe kibadde akubye raale 2 wabula zonna mu district yemu eye Busia era ng'azikubye mu bifo bya njawulo kati njagala n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu owulirize okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ngenda kuwa zonna ngenda zikuwa mbitondotondo buli emu ngenda gikuwa lwayo kakati eno ye raale esoose era bino byogenda okuwulira byebyo byayogedde ku raale ye esoose ng'atuuse mu kibuga Busia newankubadde ng'olwaleero embeera ebadde nzikakkamumukko ebigambo byabyogedde message agibatuusizzaako kakati gye nkuleetedde nga bulijjo omukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera gwakyatambula naffe ate nabakubanga osubscribinga kikole oleme kubaako mbeera yonna gy'omiisinga kati njagala owulirize ebigambo nga tolina nsonga yonna ekutawaanya era nja kukusaba okkirize tusooke tuggyewo akalango kano kamu kokka then tugende ne speech ey'omukulembeze w'eggwanga byonna nga bw'abyogedde ogenda kubiwulira ogenda kutya jjukira tuli Busia district eri ku nsalo eya Uganda ne Kenya katugyewo akalango nze gye nkuwa okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga owulirize message gy'ategeezezza bannayuganda bawangalire Busia. Olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo. Before I say anything today, I want to request all of you brothers and sisters to observe a moment of silence for a great son of Africa, a great son of East Africa, Right Honorable Raila Amolo Odinga. May his soul rest in eternal peace. From Uganda we send condolences and thoughts to our brothers and sisters in Kenya. You have always been there for us. Take a flag, Guru. This is for you, Baba. This is for you, Baba. It is for you, Raila Amolo Odinga. We will never forget you. We will always draw from your inspiration. Our love goes to your family. Our hearts go to you, Mama Aida Odinga. To you, my sister Winnie Odinga and the entire family. To you, my brother Babu Owino. Brothers and sisters in ODM, we stand with you. We continue the fight. People power! Our power! NUP! Everywhere! Katulira, abana babusia. Mumanye chiriwana ye. Mumanye chiriwana ye. Nzekamba bulire. Muri bakabinyo. Kati musaba wali ebyenda bimwe tokotokotoko.
Olwalero nabadde nzize kubasomesa protest vote. Leo nilikuwa nakuja hapa kuwafundisha protest vote, lakini ninyi mmenifundisha musomeseza protest vote. Olaba kaloke tutambudenga tubabusia nga tusalako ebyo byengamba. Ulijia tugamba kanonye, kakume, kabange. Kati mwamutandikire kukabanja. I want you to imagine. Jagala kubemwa mwafananyi. Ngatumaze okulonda. Fena. Ngabuli omabulide munene tulonda. Netuwangula kubanga tugenda kuwangula. Polling session tugenda kuwangula. Kakati nga tumaze okuwangula nga byabakama aleta stoleze batema mawunya tata abana bebusia njagala mumanye ti bulijjo badikteta bwe baba baduka ne mali eggwanga, baduka ne sente z'eggwanga. Baminisita badikteta baba baduka ne sente z'eggwanga. Bakoyi mwe muli ku boda mubimanyi. Kati kutandika ne leero, beginning today, I want you in your heart to start celebrating a new Uganda, to start planning for a new Uganda. Eno campaign genda maso manyi mwena muberako ku social media, manyi be nayogedde busoka mwandabye, manyi be nabadde e Buganda mwandabye, manyi ti ne bano wendi e Buganda bali kumbona. Kakati sigenda kutwala budde bungi, sigenda kuddamu etwabagambe bigenda okubeera manifesto yaffe mwagiraba ng'abaana abato, abaana abagezi, abaana abasoga, abaana abasaami, abaana abateeso, abaana abacholi, abaana abaganda, abaana abanyakola, abaana bonna abakulembera Uganda empya nga bwegenda okubeera. Eyo Uganda empya egenda kubeera yammwe bagoyi. Kati njagala bw'obanga oweza emyaka 40 years and above kanamu mukono. 40 years, bw'obatooweza 40 years take mukono. Only 40 years. Goli above 40. Olaba kakiteeka wansi kiraga ki? Kiraga nti Uganda nto. Ne mu Uganda yaffe bakulu bagoyi. Kati nze mukulu. Basennyonyi be bakulu. Balubongoya be bakulu. Banambeshe. Otegera Uganda yammwe ba young blood, ba new generation. Naye kambabulireko kino bakyali bange. It has been 40 years. Gibadde emyaka 40 ameka? Emyaka 40. Emyaka 40. Museveni yajjanga nze nyina myaka 4. Bwe baali tebanabakuzaala, nawe baali tebanabakuzaala, nawe baali tebanabakuzaala mu 1986. 40 years. 40 years, naye 40 years Uganda ese emabega for more than 100 years. Museveni yasanga Uganda road network nga bakujamakinzeko only 3%. Museveni mu 40 years ataddeko only 10%. Kitegeeza nti bwe tuba twagala enguudo za Uganda zonna zikolebwe nga tulina dream eyo kigenda kutwala 400 years. Emyaka 14. Banange njagala mu understanding muzino campaign ebiseera ebisinga tubeera happy nga tuyimba Bobby kubanga Bobby kyali wamwe, naye njagala mu understanding tusuuke ku Bobby mulabe nti mulonda Bobby oba tolonze Justin Kyalibo obeera olonze Uganda empya. Temulonda nze ne tiimu gendese mubeera mulonze Uganda empya. Banange mbasaba mutulonda temulonda nze nzeka, kubanga oyinza okugamba kasano nze presidenti kati ku umbrella eno wansi nenonda NRM kubanga bampadde omuceere. Baboyi kambabulire ono presidenti bwe mugenda okufuna bweba mmotoka mugenda kufuna benzi. Wuliriza eno presidenti gwe muyina
Bemunonda muge moto beba moto kamugenda kwa mufunye benzi. Temunteka ko spare wa bitizi. Muteke ko spare ya benzi. Mama Busia stana. Bemunonda mwana oyo. Wade Mama Busia. Ono mwana yakulira abavubuka bonna mu Eastern Uganda. Busia, I want you to discover the talent that you have, the jewel that you have. Never dira no wetulira. Imirira chali wange. Never contestant abalala. Labe gali. Labe number. Labe bana bano. Bemutulonda mugenda kuba mulonze ba servant. Mugenda kuba temulonze ba boss. Kuba mulonze ba servant kuba servinga. We are not going to be your bosses. Bakubana bemulonda naye nga Museveni amuwa sente n'abatunda. Nzize wano okubazuukusa abakyali bange ne bwe mwetulira abasinia. Naye ambuleero mugirabire ddala. Kaakati wano wetuli mikwano gyange. Wano wetuli. Here. Wano wetuli. Ensi yonna eyogera ku kifo kino. Buuza nti lwaki? Ensi yonna bw'oyogera ku bugagga, ensi yonna eyogera ku kifo kino. Kati kambabulire. Mwina simu, mwina internet ku simu yammwe. Mugende, oba mugenda ku Google, oba ku TikTok, otekeko the biggest gold deposit in the world. Ziramu, gold asinga obunene deposit ya gold esinga obunene mu nsi yonna ku planet Earth. Eri wano Busia. Oyo gold yeka. Oyo gold yeka asobola kukyusa si Busia yeka, si Eastern Uganda yeka, naye Uganda yonna. Abantu be Busia mwana kati mwemwe ba mama yemwe batata yemwe balodi baffe yemwe balodi ba Uganda. Kambabulireko oyo gold gwe mutudeko ne wano wetuli. All of Busia is sitting on gold. Oyo gold bamu estimatinga bamubalirira yagenda kubamu sente in dollars $12 trillion. Ziramu $12 trillion 12. Sigambye $1 million. Sigambye $1 billion. Ngambye $1 trillion 12. Ezo sente bebabanga tebazibye zisobola sikukyusa anoka, zisobola okukyusa Uganda ne bange singa Dubai. Nekambabulireko mumanyi lwaki omusajja kubayita Ibrahim Traore yagoba abazungu? Mumanyi lwaki akyusiza lwaki? Kubanga bannange kubadda nedda wano mu Africa abakolonialist bwe bajjanga okutubako ebyobugagga byaffe nga bakozesa abakulembeze abaliwo. Walingawo ba collaborators, wabeerangawo ne ba resistors nga ba resistor babatta nga bakozesa ba collaborator ne batwala emaali yaffe, ne bamala okutwala emaali ne batwala n'abantu nga ba slave trade tegwangawo bakyali bange. Slave trade ekyagenda maaso ne colonialism ekyagenda maaso lwakuba kati tulina black colonialist kati olwedde emaze obbalaga emaali yaffe gye mutuddeko wano eri $12 trillion. Naye musabi wa kasimu omubi wakulira omubi wa kasimu oba oguze iPhone 17 nga ya $8 million, omubi wa kasimu najja naginyakula nagenda nagamba mpamu $200 mpamu $10. Museveni yagenda mba China nga kweyekwese mu kigrupu mu kikampani kyetayita Wagagai n'atunda emaali yaffe only $150 million. Kuliriza abaana be Busia ne bonna Uganda mwena abatulaba mwana singa mubirabanga bwembiraba mwandibadde mwanyize dda. Bagambye omubi yenna bw'ajja nakubako essaawa yongeno tamanya bbeeyi ebimukwatako yayagala z'amangu. Museveni alaba alina emyaka 85. Museveni alaba abadde wano for 40 years. Museveni alaba talina future. Kati kyonna kyatunda kitunda ku bbeeyi ya sseko buseko, bbeeyi yafuntula. Tetugenda bikkiriza ebyo. Museveni gold waffe ali worth $12 trillion. Yamutunze $1 million 15. Nimiliano ngambamu abaguze gold waffe mwaguze mpeo. Yagala mumpulira bulungi eno nsiyamu emikwano gyange naye netteeka eri
ebyenfuga ebyobugagga ebyomutaka biraga nti gavumenti erina kutwalako 70%, 30% esigale wano ekole ekozesebwa local authorities ne balandiroodi naye basengera abaana bantu ku ttaka babagoba ku ttaka bo be balitwala bo nga bo ate abakola mu zikampani ezo mubamanyi negye bava mumanyiyo mubamanyi bulungi bebamanelendas bebabawola sente ne babatwalako ebyammwe bebababonyabonya kampani zonna wano ne mu URA ne wano wenyini bebakolawo banange it is high time you do that. Olunaku lwaleero njogera wano naye manyi bwekityo bwe kiri e Buganda ne Busoga ne walala yonna ennyanja yamwe bagitwala ennyanja ejjuddeko magye abaana babatta abaana babawamba amaato gaabwe kwegamba ne mubeera nga muli baavu naye ng'ensi yaabwe ngagga Busia ngagga naye ate abantu b'e Busia bonna baavu Uganda ngagga naye bannayuganda baavu baganda bange kye tugenda kikola zize nga mbagamba nti bwefuuka pulezidenti wuliriza bwefuuka pulezidenti executive order number 1 egenda kubeera yakusumula abasibe gonna mukomera be basibira obwereere mugambe Dr. Kizza Besigye gamba Kizza Besigye we are coming for you. Political prisoners tugenda basumulula order egenda okuddako egenda kubeera yakugoba banansi bedize ensi yaabwe kakatuuliriza tuli wano Busia sigenda kwogera ku bizibu bya Uganda yonna naye wano Busia even before gold nga tetunaba nakwata ku gold business efuluma wano e Busia wano buli lunaku boda ekola billioni 2 every day omwezi ngera Buganda ffe batugambe almost 70 billion naye mekezi kulakulanya wano mulira sene mekezi kulakulanya wano mu customs wano mu revenue wano abantu abakontrolinga business wano out of 35 people omuntu omu yekka yaba wano Busia ate asigala eno asimula wansi akulawo office bonna sibakuno basuubiza bwe nabeera president tewagenda kubeerawo kusosola mu kabira tewagenda kubeerawo tribalism abakola mu revenue ne mu customs bagenda kubeera nga bava mu kabira zonna tagala bino mumogera luli lumu mumubabamu kubanga mufaanana ne Museveni ebyo tebigenda kubeerawo mulebeni mujja kubeeramu abasamya mujja kubeeramu abacholi mujja kubeeramu abanyankole mujja kubeeramu abaganda mujja kubeeramu bonna tujja kusinzira ku qualification yo ate tekijja koma ku revenue ne mu magye ne mu polisi promotion bwe babanga omwana bamulikutingira eriteeso naye najjanga wakabi this is the last time guno mulungi okusembayo we mugenda okulaba nga bajjenero bonna bava mu kabira yemu guno gwe mulungi gwe mugenda okusembayo okutuuza high command y'amagye naye nga bonna boogera lulimi lwe lumu nga si luzungu nga si luswayiri ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo nga bajenero bonna bava wamu nga baminisita bonna bava wamu tekigenda kuddamu kubeerawo bakyali bange eno boda business gyeyingiza yalesobola okukyusa wano naye babasalako business nesigala Mombasa nanakawa naye nga eno Busia is the biggest gateway to Uganda. Kenya ekulakulanye ne mamulooza tetuswala baboyi mamulooza tetuswala nga bannakenya bayingira ne bagamba Uganda the first super town nga Busia efaanana bwete baboyi nonde Busia ngikyuse mingi nga tujja wano ne tukuba emiziki tugikubira ku Queens mwena mumanyi nange mbamanyi naye nga buli baana bali talented bensanga wano balandnb nga gamba fada ntwale Kampala kwanza nga gamba fada ntwale Kampala njagala obabuulira
njagala babulira bakyali bange bwe munafuula president sigenda batwala Kampala ngenda gireeta wano kuletire Kampala kisobole kujja wano mulina buli kimu ekyetaagisa banange tukize okukulembeza mikwano gyange tubikyuse byonna byonna tutereze finally bandopedde ng'ekyekibiro kyakivuddeko ebyo mbimanyi ttaano kweke bikase Kyagulanyi atuwuliriza enali ya produce mbimanyi eno yali biggest market ya produce naye kakati business yonna bagiwadde bachina bagiwadde bannakenya akatale ka Uganda bakalya kwegamba byonna byafuuka bya bannakenya ate kati ekizibu wulira nkimanyi bulungi nti si ffeffe kakale ffe twandibonyebonye kuba tujja kubagana n'ab'emisinde naye n'abalema ne mubabonyabonya busajjamwe ne mubalemesa bayivuga ku kagaali ne bukuntu lwabwe naye ne mumukaba njagala obasuubiza byonna bigenda kuggwawo mu Uganda empya kati kambabulire mwe baana mmwe Iraka bali yala bwe basula amafuta nebikyuka ffe tulina amafuta tulina gold tulina uranium tulina buli kimu mikwano gyange all we need is leadership tetwetaaga bwe bukulembeze tetwetaaga ye mukulembeze mumpe obuyinza nze ne bannange tukwate emaali yaffe tugiteeke ku meeza emaali eyo etereze wano saawa zino abaana tebasoma tuli mukola campaign saawa zino singa bana abasajja baswala wakiri bandigambye tusasula abasomesa tuleme kuswala abaana babeerenga basoma campaign zigwe but they don't care tebafaayo kye mukola babazaalawa omanyi lwaki babazaalawa kanakyo kankibabulire omanyi kati abasinga muli bato abasinga temwabirabako temwatesitinga ku freedom temwabalabako nga okusoma kwa bwereere nga bwe mugendayo wabeerayo ebitabo zino enguudo zonna abamini be bazikola amalwaliro bwe abamini be bagakola Museveni emyaka 4 ng'oli slave kizibu nnyo okumanya nti odisavinga freedom akanyonyi bwe baba bakazaala nga kali mu cage akanyonyi bwe baba mumanyi kasuku mumanyi akanyonyi ke bateeka mu katimba akanyonyi bwanga bakazaala kuba kato kubanga kabebi nga kali mu keji munange kalowooza nti ekinyonyi bwe kibuuka fulire mu bbanga nti kirina obulemu balowooza tekiri nnomo nenjagala mbabulire kiri nnomo bakyali bange kiri nnomo okukyusa pulezidenti ng'ekenya bwe bakola kiri nnomo ne mugenda ku polling station ne mugamba twalonze ono oyo n'alayira kiri nnomo pulezidenti n'abanga bagondera kiri nnomo nga pulezidenti yalonda abalamuzi kiri nnomo nga pulezidenti bw'aba ayitawo tebayingiza mmotoka okitegera kiri nnomo tosobola kuŋŋamba kino pulezidenti omu abadde abafuga kumala myaka 40 nga mukazi we ye minisita wa education wadde mukazi we teyasoma nga mutabani we mutabani we yakulira amagye wadde mutabani we yakubwa ate teyakuba bino ebyakabi yakubwa byabafala kakati nga muganda we yakontrolinga budget eyakabi nga bank of Uganda bebakontrolinga polisi abo bonna bemulaba najja ne wamwe nalondayo minisita nafunayo omuntu namulondayo ebyo byonna bya bulimba akolanga bakolonialist bwe yajjanga ng'ajja mumwe nalondamu gwe musinga okubiripingamu namuwa olummere nakuta olubuto namuwa sente najjanga ze kusirwaza bali abalala bonna kakane kubanga ye bamuwadde kubanga macho bamuwaddeyo akasente najja ngayogera nonsense najja nazimiseringa mumwe baganda bange bwe muba mugobe kasasiro yenna mulina abaana bagenda obakiririzamu mulina abaana bagenda obawa ekitiibwa kakati bino mbibagambye naye mumbuuze Bobi kati tukole ki kambabulire kwetu tugenda okutuuka mu Uganda empya tulina only 2.5 months tegikyawera na myezi 3 naye njagala tukoze eno period bano abasajja bagezaako nnyo okugaana okunominatinga kuba Museveni amanya banominatinga kaba kaweddemu naye ate bwange bwe agenda okulaba ate bwagaana okunominatinga kagenda kuggwamu nga tetunaba na kulonda
n'agamba ize bamunominating temufaayo tujja kumubba akalulu mumunominating temufaayo tujja kufuna ensonga tumuganda okutambula agenda okulaba omanyi mukadde nnyo bye tulowooza leero yabirowooza next week okugamba tuli maaso ku ye ulira last time 2021 batubeera batulemesa tetwayogera nammwe mwenna kubanga bali bekwasa covid kati tewali covid bagezezaako okugala amakubo n'abagambe tubeere discipline kuba njagala tutuuke mu buli pati ya Uganda oba tuyise ku kkubo lya ttaka oba tuluuse buusi oba tulinga egonda oba tuddukawo kasita tulifi tugenda kutuuka mu buli pati ya Uganda twagala tutambuze message eno twagala buli muntu enayenwa tutegeere njagala mumanye temulwanira ababoyi tolwanira Bobi Wine tolwanira leero olwanira Mario olwanira kyakabiikyo era olwanira kukyusa bulamu bwo n'obwa mamawo n'obwa taatawo n'obw'abaana bo n'obw'abazzukulu ate nga tugenda kikola. So step number one njagala kubasaba mukyuse endowooza yammwe mujje mufiya bagezaako tukyayisa okulonda kubanga oyo maama tagendagenda kasuke mayinja tuli modern twagala ensi yonna etubeere ku saidi yaffe. The world is watching Trump bonna batulaba baboyi ono president gwe mugenda okulonda international star batumanyi kikino kyetwakola we have the attention of the world ensi yonna yena eri kuwagwanu ensi yonna yena tulaba kati step number 1 njagala bannange nabasaba tubeere disciplined tubeere decent ensi yonna erabe nti tuli non-violent. Let the whole world know we are law-abiding citizens, we are non-violent. Bino bye tukola tubikola mu constitution etteeka litukkiriza okwesimbawo ate ffe bangi kale njagala buli omu understanding mukkiririze mu maanyi gammwe mukkiririze mu zino numbers kwetunula eno njagala era sitabere ng'awulira yo ennomanyo nobwali mesodaawe no pushing, no shoving. Listen, we know one no fussing and fighting in Abukusia. No fighting, no fussing. Kati mumpulirize bulungi kubanga no message njagala mugifune nga tewali akutakula wali ku simu giteekeko baganda bange. I want us to believe in these numbers. Mulaba buno buwagizi bonna njagala tubufuule obuwanguzi buno obuwagizi njagala tubufuule obuwanguzi okukikola. Everybody must come out and vote. Everybody must come. Akalulu kokenkana n'aka general, akalulu kokenkana n'aka professor, akalulu kokenkana n'omunene akomeeri wadde muto wadde mukulu. Come out and vote. Tewaliwo kwekwasa. Njagala ombasabe mugendemu abawulidde ku bye twogera speech zetuwa wano ne walala yonna muzispreading. Abantu batutegeere, abantu bamanye jase tuli banyiivu, abantu bamanye tetusiga bukyayi, abantu bamanye tuli bagezi, abantu bamanye tulina plan, abantu bamanye tulina agenda tetusobola obikola. Ffe wano we tuli Museveni ku myaka gyaffe ate ye alifala nnyo. Bingi nnyo tumanyi obikola. Emyaka ena batupushinga mu opposition naye tugezezaako okukola mu birabye nga tetulina na sente ziri awo. Tuzimbye ekitebe ne biggest headquarter n'okwetoolola ensi yonna. Bannange njagala abantu bamanye nti tulina pulaani okukola ebyakabi bingi nnyo. So njagala mutuyambe mu lulimi lwo okozesa essimu yo oba ng'okozesa omumwa gwo oba ng'ogenda do to do mulage abantu program gye tulina okuteekawo mu Uganda empya bamanye nti olonda NUP ne Bobi Wine you are changing your nation through your vote. So abantu batutegeere, let everybody come out to vote naye ng'amanyi kyalonda. Omuntu atekemu olwasa 2015 genda ku polling station ng'amanyi kyanoonya nga si just fani wa Bobi Wine naye nga dreamer njagala hope njagala essuubi mwana litudriving enjala ne bekuluma ne bebakuba tiyagasi njagala olunaku olwo egenda kubeera public holiday. Mulaba emirembe gye tugumye
mulaba discipline gye tukumye tebalina kyakwekwasa ne bwe batukuteekako ekiguli tetukola ekituufu njagala tukume no discipline tukole campaign tuswipinge Museveni manyi munaku ezijja bajagezaako nnyo tukolako akavuyo nga baagala byakulwana kubanga bo amaanyi ge balina gali mu mundu fe amaanyi galiwa mu bantu galiwa ate bani abalonda emundu zironda tiyagasa alonda katino kambabulire kubanga amaanyi gali mu bantu n'abo abapoliisi bantu abo abapoliisi be mulaba mwana bali ku saidi yaffe baliyala bagala kubongeza musaala ate tugenda kwongeza omusaala ng'abasomesa ng'abasawo ate njagala mbabulire okuba konfaminga ekyo 2021 mu buli balakisi Museveni twamuwangula nziramu mu buli balakisi Museveni twamuwangula kyokona abakyala ba balakisi abakyala b'abapoliisi e Kampala nakawa babagoba ku buduuka ne bagamba mugende temutuwagira natuwagira ye Museveni abapoliisi naye bakukyawa bagala tubalonde bagala batulonde tubongeze omusaala wababa ofisa mawali eyo manyi mumpulira bakoyi mugende mugambe bakyala mugende mugambe kwamirekonde tugenda kwongeza omusaala tugenda kukyusa obulamu bwabwe bagenda kuleterawo okusula mu unipoti obwokyabu mama ingia pole bagenda kusula mu nyumba ennungi mwe abakyala abapoliisi mwe abakyala b'abasirikale mwe basisita b'abasirikale mwe basisita b'abapoliisi mwe bakyali b'abapoliisi n'abasirikale mugende mubagambe together we can change this country kati sepo eyo tugimaze mutegedde ensonga lwaki mulonda mutegedde kikye mulonda era mubeeyo mu bungi nga 14 don't have no excuse nga 14 buli omu vaayo waka nzize ngamba saba nti buli omu afuneka fulaga bwe kati bannange no fulaga etegeeza Uganda etegeeza dream the dream that we share together me and you namwe abatali ba NUP namwe aba NRM namwe nango jeko bali ababbi njagala okukakasa Uganda is what we share buno busika bwaffe this is our inheritance from our forefathers so mbasaba buli asobola ewaka abeera ne fulaga giteke ku mulyango omwana wo afuluma girabe naye bwofuluma ogirabe let that remind you of the 14th of January kati bwemunavaayo ne mulonda baboyi temuvaawo mukuma Maria mwe bolodi ali mu ballot box eyo boda eri mu ballot box enyanja yamwe eri mu ballot box freedom yamwe eri mu ballot box gold ali mu ballot box so temuvaawo angaliayo ballot box chungayo ballot box tebagikwatako tebaleeta tibateekamu obululu bufu mubeerewo tugenda kubeera lunaku lumuluka olunaku olwo njagala obasaba mwena mwekolemu omulimu nzize nga mbagamba muzimbe eggaali ezigenda okuuma akalulu temukiregera abapoliticiani bokka no bapoliticiani bakole omulimu gwabwe naye akalulu bwe kayingira mu ballot box si kapoliticiani kako mukakuume bwe batuuka okulangirira mu mekingesho ababala kamu babibalaawo babibale buli wamu balina okulangirira ebituufu temuddayo waka olaba nga bwe mubadde mubeere out there njagala musaba yonna gy'anabeera amanye nti bannayuganda ate kati bali kaali bamanye nti bannayuganda kati biralamu njagala obawulya emikono gyange temutya poliisi temutya magye abapoliisi tebawera 10,000 abamagye tebawera 10,000 kino ekiri wano bwe kibeera everywhere newe bagamba tusindikeyo abapoliisi 20 tebamala ate newe baleeta mutwalo tubamira kakati temutya mubere discipline okuba n'olwaleero paka etulonda buli wotambula oba ku nyumba ebeera ne fulaga y'eggwanga eno fulaga ebeere nga yetugatta tewali agenda kukwatako kubanga olina fulaga y'eggwanga tewali agenda kusiba kubanga olina fulaga ya Uganda naye kijja mujjukiza n'oyo anaabagenda okugamba nonsense n'oyo anaabayagala okutunda omubiri gwe bw'omulaga fulaga y'eggwanga njagala okuwulira emizimu gy'abajjajjaffe gijja kujja gigambe what are you doing this is Uganda so tebabatiisatiisa the spirit of independence will come through this flag. The spirit of the national anthem will come through this flag. So holding a flag very proudly. Tewali asobola kugaana lwaki oze ku polling station ng'olina fulaga webimba naye bw'obaana sagenda ng'omenyeka ng'olina fulaga yo wona wona wegiteeka mubeereyo
okukwata ku kalulu ekyokola mukimanyi bwe bagezaako okukwata kalulu ekyokola mukimanyi musobola okuzijuza ezo siti zonna musobola okuzijuza banaye mulaba kye mukoze kyenjagala mukole ekyenjawulo nti nze sigenda kwetaaga kubaawo Bobi Wine talina kubaawo I don't have to be there njagala kubaano nga buli omu afuuse Bobi Wine ani Bobi Wine weka mkono juu ukiwa Bobi Wine hebu naona mkono yako ukiwa Bobi Wine abusia ndio kila mtu anaweza kuwa Bobi Wine wa hapa hivi musobolera ddala okubeera ba Bobi Wine bawano ne ba Bobi Wine beye wamwe baganda bange is just a feeling of freedom bwe tunakikola ekyo tugenda kweyagala tugenda kunyumirwa Uganda mpya tugenda kubeera hape temugenda kuddamu kusaba biza mujagala genda kuba kyeyo no mujja kubanga mugende Bulaaya nga mugenda for holiday kuba wano waliwo emaali banange tewali muwarabu agenda kukola bwakadaama mu Amerika tebagenda Amerika kola bwakadaama ate olaba n'abayindi batono nnyo ababeewaabwe kyokka nga nabo bangi ffe tuli bagagga man ensi bagiyita Pearl of Africa we can change that if we have the right people in the right offices banaye mumpa obuyinza banaye mumpe wa presidenti mugenda kulaba ku kabineti eyakabi kabineti yaffe egenda kubeeramu only 20 ministers eno Idi Amin yali talina degree naye yakikola yalina abaminisita 18 okiraba musobola okikola kino bano ababbi tubagobe ekisembayo manyi bulungi nnyo ti Uganda empya esembedde manyi bulungi nnyo tikati batandise okusibamu ebyabwe manyi bulungi nnyo batandise okuŋŋanya emaali y'eggwanga bagibbe njagala mubeere nga mulaba abaana b'e Busia mbawadde obuyinza tewali atwala sente zaffe mumala bakyambuwa wewe Museveni naenda wapi weka kila kitu ya Uganda tebalina gye batwala maali yaffe gwe mukazi wa Museveni ogenda wa olwadiyo naweka chini musobola neno kodo kisalako ne kigwera wano mu Uganda teba kisirekerawo amagambye bingi asalira mugende mugamba abalala tuwangule eggwanga lyaffe lino kakati linako semerano gwe kyali gwe yagere tukwata kumaiko konyasibyogere kwalaga Zeya posting omukyala nga nzalira ku ddwaliro lya Sofia LS Center 3 yalaga Uganda eno nti obusawu bw'okunnako olwa Sunday tebotekakola ku social media nze ngaliko okumala wiiki nnamba namukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Bobi Wine yaposting okulaga nti yabiraba loza mukitegedde banange mulirize eyo nsonga nkulu nnyo bannange mulaba essimu ze mwina essimu yakabi esinga n'emmundu essimu yakabi batuyigiriza olina kusooka kukyusa bwongo bw'abantu noloka okyusa obulamu bwabwe mukozese essimu zammwe mulabise buli kimu naye ate muwe ne ideas olaba kyewakola muganda wange ekyo kyatuconnectinga kati bwenjagala ne bwe tunaaba twerwanako mweno revolution bwe tuba tukola manyi bajja kutuuka ekiseera basaleko internet naye message mugitambuze kati manyi bulungi amalwaliro gammwe tewalina masanyalaze era amasanyalaze gabbeeyi wano kyokka nga gava mu Uganda tetugatunda byoga layisi bananga amasanyalaze tugenda gasala ebbeeyi byonna tugenda bikyusa lwaki sirekerawo nga maliriza bwenti kuliriza abaana b'e Busia njagala obeebaza discipline naye ate malirize nga mbagamba kyesaawa bw'eneba etuuse bwe munaaba muvuddeyo bwe munaaba mwekalakasa sijja kirumamu kana akalulu kakwekalakasa era bwe bagezaako okuba akalulu kammwe bwe bagezaako okukola kyemutakiririzaamu mujja kuvayo ne bannayuganda bonna bajja kuvayo bekalakase Museveni ajja genda Museveni bwe tunekalakasa ate nga tuli batuufu bwe tumala okulonda ne tumuwangula everywhere obulira budikteta bwe mumala okulonda ne mumuwangula everywhere abeera ne option ebbiri bwe muvayo ne muyimirira ne mwekalakasa
ajja kuba ne option 2 ajja kuba ina chakola ki either kuduka misinde oba kugamba banange kati mwagala nkole ki Mzee Museveni nga tetunatandika nakwekalakasa nze byange mbikuwulira laali mwana twagala obe mu ntebe yaffe mulo tukumire wuwo mulo ekyo bw'oba tokyagala tujja kulaga abajenzi be baliwo tujja kulaga nti ffe tuli barasita tujja kulaga nti ffe tuli baana bageto bamuzeeyi baffe abanyalisa batata baffe ne bajjajja baffe ne bateeka nyala naye gwe tujja kulaga gwe musaba naye bwe tuba tuvaayo njagala basaba mubeeranga disciplined tokkiriza mubbi kubayingiramu temukkiriza mumenyi w'amateeka kubayingiramu omubbi yenna baba bamusindiseemu ayo n'erinnya lyaffe bagamba abo abavubuka babbi bali mu kuluutinga kati gwe omubbi tujja kwekolerako ffe kennyini twetaaga buli omu njagala nnyo okulaba ng'oyo maama akutta akasimu ke nga tewali amukwatako afiriminga ebintu abiteekeyo abeera wa mugaso nnyo naawe omubbi akuyamba kati bwe mulaba omuntu akwata akasimu k'abantu mwe mumutwale ng'abadde abba emmundu yaffe njagala abababbi babeere nga batya gaale zaffe njagala abaziba emisango babeere nga batutya tukole erinnya bamanye nti tuli innocent bamanye nti tuli peaceful bamanye nti tuli moral bamanye nti tuli bakulembeze baganda bange kandekeraawo kubanga tulinewo okugenda wangi naye tubagala nnyo ate tujja kuwangula people power 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 bagenda kukwasengamu obuyinza n'ebirabo ebiri wano bingi omwami wafula ekyebulizengabo yino obwami olwalondaabyo ebisya okuka Uganda oteye emirembe luno buno bana wasye kubeerenga buli tulina venue endala nga bbiri okupakati yes